Ekitundu ky'e Kasokoso mu Kira municipality mu disitulikiti wa Kiso kirimu abantu abasoba 15,000 n'amaka agasoba 300 okusinziira ku bala abantu okwakolebwa omwaka oguwedde. Abatuuze baali babadde bamaze ebbanga erisoba myaka 10 ng'emitima tegibateredde olw'okweraliikirira nti bandisengulwa ab'ekitongole kya gavumenti ekya National Housing and Construction Company abaludde nga babatiisatiisa ng'ettaka eryo baalyesenzaako mu bukyamu. Mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno President Museveni Wikya Lubanga lwa Mindi yakyalako mu kitundu ky'e Kasokoso okulambula enkola za PDM mu kitundu kino ng'eno abakulembeze gye bamulopera endooliito ku ttaka lino ezibasuza nga tebeebase. President Museveni mu kubaanukula yategeeza nga bw'agenda okugonjoola ensonga eno mu bwangu ddala. Pulezidenti agenda kwetegereza ensonga y'ettaka lyammwe. Ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekkumi President Museveni yayanukula abatuuze b'e Kasokoso mu buwandiike ng'alagira munnamateeka we Flora Kiyonki okwekenneenya ensonga z'ettaka lino era amwanukule mu bwangu. Olwaleero Pulezidenti ng'ayita mu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja asazeewo eggoye ku ttaka lino mw'alagidde abatuuze b'e Kasokoso okutuula entende ku ttaka lyabwe era baweebwe n'ebyapa. That our people in the area should be left to stay and develop their respective pieces of land. Number 2, that they should be granted security of tenure in the form of individual land titles. Nabituukiddeko mu lukuŋŋaana olubadde ku biiki e Kasokoso. Abasaasidde olw'okumala ebbanga eri lyonna nga bali mu kutya nga takimanyiiko n'ategeeza nga kino bwe kiva ku kulonda abakulembeze abawakanya gavumenti buli kiseera. Our people should not have suffered this long if I had known about their plight earlier. However, they have suffered this long because whenever we go for elections, they choose wrong leaders from the opposition who do not care about them. Alagidde ekitundu kino kyongera okukulaakulanyizibwa n'okwongerwa okusemberezebwa enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo omuli ebyenjigiriza, ebyobulamu n'amakubo okukolebwako. That the Kasokoso Kiganda area should be planned and developed with appropriate infrastructure, such as roads and the social amenities such as hospitals, schools, water, etc. Ssaabakunzi w'NRM Rosemary Nansuga Senninde akulisiza abatuuze b'e Kasokoso okutuuka ku buwanguzi buno n'abasaba okuwagira NRM mu kalulu ka bonna. Uganda yonna yeewadde yagenda kulonda President Museveni. Kati mmwe ab'e Kasokoso abagenda n'okufuna ebyapa byammwe basabo ne bannyabo, omusajja abawadde eddwaliro, abawadde essomero, abawadde amasomero 2, abawadde ebyapa. Omuntu omugobi afaanana bw'atyo mwagalaani. Abakulembeze betwogeddeko nabo okuli Mumalu Muyanja ssentebe w'NRM mu kitundu kino n'abatuuze boogedde ku mbeera mwe babadde bawangaalira. Naye nga amayumba gaamenyebwa nayina looni kati ebyanga ebisinga banka eringa eyabiwamba, naye ensanyusa nnyo actually tubadde tetukyasobola agenda mu banka kusaba looni kubanga buli lwe tubadde tugenda mu banka nga batuuma olw'ebiwandiiko bye tulina ebyendagaano. His Excellency jjajja waffe taata waffe twasazeewo okutuwa ebyapa tufuuke naffe ab'ettaka naye tubadde babibanja. Tugenda katikirira mu Uganda okwagaga bakula watu eshekulaba. Beebaza Pulezidenti olw'okuwulira omulanga gwabwe nkati essanyu balina lyamu okiwagonja. Nga His Excellency Kaguta Museveni yakkiriza bannakasokoso tubeere ku ttaka lino nga teri atukwatako. Damba Tadeo yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.